Honorable Betty Nambuzi aina kiyabadde atugamba naddala ku mwana ono Stella ow'Akafeero aina engeri naye gyabadde ataputatamu kawo ensonga zenjagala mubeere ng'ate nazo muzuulirako. Ali akaana yakasanga ne mwanyina w'Akafeero eyakuza Kafeero. Yes. Nga yesenga wakagamba kano kaana kaani Kafeero ka mwanyinaze nayo n'agamba nti bwe balinga eri ebbali ngamba manna butono akaakaana sikanga omusajja byonna bigamba nga kwana ayinza obigamba ate ayinza n'okuba nga teyabigamba nga gwe wawuliranga eyabigamba. Yes. Oyo omwana omukazi we yeeviira mu mwana omuwere n'amusuulira omusajja n'amusuulira omusajja nti bappa mukusuulidde ye omukazi oyo yali alowoleza ddala nti azadde mu Kafeero ne bw'aba omwana oyo ku nga siwuwe ye mu mutima gwe yali alowoleza ddala nti azadde mu Kafeero. Omuntu wakusuulira omwana ow'emyezi 4 omwana n'abeera awaka emyaka egyo gyonna n'atuuka myaka 3 mu emeka yo yakoze yagambye ogenda ku plan B ne bwe muba nga mugenda muwa ssente za bwawusigaalo awo abaye n'entuumu mu mateeka tugabira ba dependents. Yes. Amateeka gali cognizing omuntu gwe bayita dependent. Omuntu ne bw'aba takuliko Luganda wadde. Naye nga gwe omulabirira. Kasita emyaka giwera 9 n'ogenda waggulu. Oyo bw'ofa ne bw'oba tolaamye babagabira ebitundu 9%. Omusika bamuwa 1% ng'ofudde tolaamye. Bakyala bo babawa 15% ng'ofudde tolaamye. Abaana bo babawa 75% ng'ofudde tolaamye. Naye abo abatakuliko Luganda be wali olabirira babawa ebitundu 9 ku buli 10 kyewaleka. Basinga omusika. Kali akaana yakasanga ne mwanyina w'Akafeero eyakuza Kafeero. Kati awo nga Madam Teacher Nambuzi ayise mu saidi y'amateeka. Kati njagala otuwe Sheikh Kassim ayite mu saidi ya Sharia law gonna mateeka. Kati tuwe ku Sharia law Sheikh Kassim naye alina kyatugamba. Ati nze ngabuke nenyanga abana bange ngamba nti batwale ku DNA tekisoboka. Totwala. Bakyala bange mwesiga hajati. Kuba twebuuza ki ekireeta DNA? Zina. Zina. Ate tuddeyo ne ku kiri nti Obusiraamu kyova olaba eddiini Busiraamu twebaza Allah ffe yatuwa DNA yaffe. Ogimanyi? Etya. Anti ze kasanzaala abaana nga batuwooyi. Abo baba abaana bange. Sizzaako kintu kirala. Nga mukazi wange byonna ebigwawo bonna abayingidde awo abasajja abakonkona ntwala butwazi. Mukama. Kati ojja kumbuuza yinese kati tugenda kulabira abatali baffe. Tewali injustice awo. Mbuze anti wulira. Abantu balina kye batamanyi. Nkimanyi mujja kibuuza. Ne nkyogedde nkimanyi. Tewali injustice. Kweli? Anti wulira. Ise kati tuyinza okutwala abatali baffe. Kyeki kuleetera okweraliikira mukazi wo. Bwenzi. Akolerawa? Abamu bakola bamu tebakola. Anti kati nedda twogera basinga bakola. Akolera ku mini price. Okolerawa? Akolera ku Gazalandi. Goli wawa? Ndabuviri. Goli wawa? Nze ndi wa kunasa. Muvi waka saa 11. Yes. Onenyani? Kuki? Zimbale musubira okwekuuma. Yes. Sharia si bwetyo ebiraba. Wamugaba. Wamugaba ku Gazalandi. Wamugabula. Ebiri awo biguminkirize. Byonna ebyapeninga ku William. Biguminkirize. Totukabira na DNA. Oyo mukazi wo n'abaana babo. Obusiraamu bwe buto bugusala. Babo. Kubanga bw'onooleeta ebirala ate bujja kupini nga bujja kuba gwembooko. Tewatwala buvunaanyizibwa. Kati nze ngabuke nenyanga abana bange ngamba kakati awo wennyini kati mpaako ne ku Jumba naye atuweeko ku version eri tradition sooka naye mutuweeko mu version eri tradition. Kafeero olwavu era bisirikirwa g'osinza okutabula amaka ga Kafeero. Kafeero olwavu n'azaalirawo gwe bayita Namwandu akuuma omwandu n'akuuma ebintu bya bba bisirikirwa
yali badde yava enkoko mu Kampala n'agenda atula enkoko njeru akuuma ekijja kya bbaawe yes Bisirikirwa yali badde mu Kakafeero amaka ge Kajjansi ag'oku kibuga gaali badde weegali nga nze nfa nga senga kulanda matunda wano ng'atunda amaka gange agenda buti ngaddayo ng'atunda amaka gange ag'omwakurayiti nga senga kulanda matuula abeera mu kazigo agenda afumbirwa n'omusajja kati nga batandika okugenda gye yafumbirwa nga bamubuuza ku nsonga za jjumba. Bisirikirwa togwanidde wadde kwogera ku mugenzi Kafeero kubanga wanoba n'ofumbirwa. Kati nga nze ndeko omukazi ng'afumbirwa otegedde ng'azaalayo n'omwana nga batandika omubuuza omanyi jjumba yali atya jjumba yali biki wabula Bisirikirwa aliwo okwonoona kitiibwa kya Kafeero. Kati bwe yeesiba ku baana bano baswaziniga n'anywezaako omuntu Simon ono nalaba ku bubonero. Buli muntu yenna ali mu Uganda bw'aba abuuza ebikwata ku Kafeero bw'aba abuuza ebikwata ku kulanda makubira nze essimu because kulanda mezi my wife otegedde Mwanjule Wampeta kakati talina kyalina kwogera talina kyagambayo era Bisirikirwa singa asirika nze lujja banyabo ne bassebo abatugoberera okwetoola ensi yonna nkomyewo n'omukulu ono mu staffa owalihira Construction Company Limited era nga wano tuli ku site refresh ekyateekebwateekebwa mu ssomero lyaffe eddungi agenda kubanga atubuulira bazimba kiki kino kyenkakasa bwe obudde mu bukutte okusinziira omulimu guno we gwatandikidde ne we tutuuse mu kaseera katono kale sooka obeere ng'obambuulizaako tutandikirawo ebigambo. Okay, abatulaba Captain nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hira Construction Company tusangibwa ku Grand Imperial atwetaaze enamba zaffe ziri 3 zonna nga baziragaawo. Kakati mbalamusizaako balamusiza ddala tubadde tuludde okulabagana mu kamera muno naye mukisa kya Mukama Captain yetunoonyezaako era omanyi tuli mu mwaka nga gutambudde wano abantu batandika okukuba plan ez'okuzimba oba okutuukiza ebirooto byabwe in terms of construction kati kiba kyabulyaza amaanyi awo otabalaga abantu batuufu basobola bakolera mulimu mulungi oba nfuna bulungi so abatulaba Al Hira Construction Company egenda bakolera bintu ki mu construction. Okay, kati Al Hira Construction Company tuli bagazi n'okusinga omuntu kyandikoze ki kyandirowoozezzaako. For example kati nga omulimu gwe tuliko twagutandika from zero. Engamba from zero kitegeeza tukubye okuva ku plan ne wano wennyina ne wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko so twayerulawo twakuba plan ate nga ne plan yino tugikoze eki tugitadde mu nkola so tuli bazimbi okuvaira ddala wansi mu bigambo mu plan tubiteeka ku paper mu plan ne tubiteeka ate ne mu bikolwa ng'ekizimbe bwe bakiraba so nga ate tuli mu bintu ebyenjawulo tuli mu masannyalaze tuli mu tiles tukola biodigesters bangi nnyo batumanyidde biodigesters naye tobula Captain mutunoonyaako mu bintu kati nga bino ebyokuzimba kuba nsonga baali bali staff bamanyi bakola bukozi ki biodigesters. So kati awo tuli basajja bakuba ekintu mu ngeri ya njawulo bagazi n'okusinga kye mulowooza bulijjo njagala okulabako we bazimba mu kifo nga si kya muswetwe nga ekifo kya lusozi kiserengeta bulijjo manyi ploti wezityo zibeera yakusala terina kyosobola kukolerawo naye olwaleero kati mbuli ano mwakoze mutya okulaba nti ekizimbe kiri mu layini ate waserengeta. Kakati ebifo landscapes ezirimu ezislidinga ziri a bit tricky. Waliwo esliding ekisusse ate waliwo eslidinga ekiri moderate. So osobola ozizanyisa zombi bwe kyowira kyoyagala. Kati eno yaffe yali esusse ng'eserengeta nnyo kyovula twatema ne tufuna ne tufuna omuseetwe twagwekolera. Naye ate waliwo endala gy'osobola otuukako nga kaserengetamu katono kitegeeza omusingi gwo oba obuzimba gujja beera muwanvu nnyo emmanga eri gye kaserengetera ate eno gye kava gujja beera mu mpimpiko so ewaffe gwe guno gwe twafunye kubanga
almost wonna twakoze eki twakoze nga wali flat. Okay. Yes, kati ekigulu mu kino ekiba kisigadde ekyengulu wano we mwatemye wano. Yes, kati kyo mma mugenda kukikolera ki kuba kati ndaba eri waggulu essomero gye liri wansi eno ate ne mbanga gye musetinze ekizimbe wano wagenda bba watyo. Okay, kakati wano eno era nga olaba ettaka nti nno bwelusukanga mukoka ayitako nnyo liba litandika okuserengeta liserengeta likulukuta oba nga olaba erosion. Kakati kye tujja okukola mu ddeeyo tujja liteekako retainer oba ekisenge ky'amayinja kirikwatire wamu. First of all kinyweza ettaka, ekyokulala kijjeyo beauty y'ekifo kubanga ekizimbe nga kino eno ngeri nga tumaze okiteekawo letwala leka nga ate wafaanawe watyo. Tulina okwongera obeautifyingawo ate n'okwongera obugumu bwawo. Kati awo kyonna kye twakwogerako kibalaga obukugu abasajja bano bwe bayina mu nkola y'emirimu. Kati tudde ku mulimu gwe nnyini kino muzimba ki? Kakati abatulaba bassebo ne bannyabo wano tulaba tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi. Kisulo ky'abayizi tujja batwalatwalako eyo balabe naye nga 3 days njazikuwa balabe ekinaabeera nga kiwedde. So tuli mu kisulo ky'abayizi kigazi bulungi ate nga kirimu ne space emala. Gavumenti ennaku zino erina restrictions nyingi nnyo ku bisulo by'abayizi. Erina baako exits ezimala nga olabye mu bujja olaba ku 3D yaffe ate n'ebirala bingi nnyo gavumenti bye beeyagala mu bisulo naye nga specifically olwaleero tuli ku kisulo ky'abalenzi. Yes. Kye muli mu kuzimba. Tuli wa wano? Eno tuli Kasanje. Tuli Kasanje okutuuka e Kasanje abamu bayita ku kyettaka abalala bayita ku mazzi na Kiwogo. Kitegeeza mu buli kitundu ky'eggwanga mutuukawo? Yes, mu buli kitundu ky'eggwanga tutuukayo. Tukola mu ggwanga lyonna whether oli Arua, oli Karamoja, oli Ntebe, oli eno Kasanje nga gye tuli mubamu tukola ki? Tuukayo. Just abakafutoni mu abalala tunoonyaako naye nga ffe tutambula nga ffe. Muzimba kizimbe kya kalina oba muzimba kya wansi? Akati kino tuzimba kizimbe kya wansi si kya kalina. Si kalina. Empagi zino zaaki ze mutaddemu? Okusookera ddala ndaba beam ku musingi eyeetooloola then ne ndaba ne column ezambuka. Ate kizimbe kya wansi lwaki? Okay, kakati kakati beam eno eyeetooloola omusingi eba yakunywereza wamu musingi gwaffe beam. Omusingi gwonna okuba ng'olaba muwanvu, omusingi muwanvu bulungi. Ate ogwongera obugumu bwagwo tukola ki? Tugukola ki? Tugusiba. Njagala Tony tudde wano mu ange eno balabe ku musingi gwe twogerako. Balabe ku biimu eri waggulu w'omusingi oba ogulaba wano. Biimu yeeno gye twogerako eyise ku musingi waggulu. Ati oluvannyuma lw'okuzimba biimu sooka otuyisemuko mu nkola eno ebeera etya nti muzimba bulooka kino kye bayita bata mwenda? Bulooka ya mwenda. Ati we muzimba mwenda sooka otuyisemu mu mulimu ogwo omusingi gulina vaayo gutya obulungi ne ku kifo we tukoledde. Kakati omuntu waffe yenna ali eyo ekizimbe kyolabika obulungi ebizimbe bino ebiri modern ennaku zino ekizimbe kino bbanga kikoze eki kisitufu buwanvu kisitufu bulungi. Okusituka okwo kutandikira ddala muki omusingi tubula omusingi gwaffe muwanvu so nga ate leba ogiraba eri wansi naye musingi muki muwanvu. So nabwe ekyo wadde ate ng'omaze ogusitula ate olina obbanga omusingi gwo muki mugumu. Ekisooka bulooka olina zimba ya mwenda kyobuli omuzimbi akimanyi. Ekyokulala nti tuteekako eyo running beam okwongera okukwatira omusingi gwaffe ki wamu. Wambuliza ku kya kolomuzi zino. Kolomuzi zino? Kakati kolomuzi ezo ekisookera ddala ziviira ddala wansi eri. Mu musingi? Mu musingi wansi kuba tuziyiwa bases. Kakati omugaso gwa kolomuzi zino eno ate waliwo endala egenda ezigenda okuba nga zisalamu bwe ziti eri waggulu. Nga basereka? Nga tebannasereka. Wall plate zigyerayitamu. Ekikulu kya byonna byonna just kwatira kizimbe kyaffe kibeere wamu nga kiri solid. Then ekirala zino kolomuzi zino ruufu yaffe zijongera ki support kwejja obbanga ekola ki ewummulira bweti. So basically support nakwongera ki bugumu bwa kizimbe kyonna nga kyekutte wamu. Tuyisemuko mu plan kigenda kuba kitya guli mulyango kiki side eri biki bye mutaddewo?
Okay, kakati ndowooza okutandikira kubanga eno ye maaso g'ekizimbe eno kitunula ngulu kitunudde engulu mu biri ebirala mu biri ebirala kakati ekizimbe kino kiriko emiryango esatu kuliko eminene ebiri ogumu guli endi eri omulala guli side eri kuliko emiryango ebiri eminene ya fuuti mukaaga okay yes then kuliko guli eri yandibadde nga emergency door tino in case oba aliwo ekizibu kyonna oba muliro muki mu dormitory abaana babe n'emi exits nyingi ezikola ki tebalwanira miryango gino gyokka babya ne exits nyingi ezikola ki ezimala then ate era still madinisa muneeno government is regulations zembadde gambako madinisa g'ebisulo nga bino tebateekamu bwe bayita bubagala proofs oba obwomu obwo just ndabirwamu zokka ndabirwamu zokka in case omwana nga omuliro guzze bamenya bumenya ndabirwamu abo bayitaawo bala bayita ena bala bayita eri so basically exit emiryango bwekityo bwe giri kati kino kyonna nga bwe bakirengeza wakamera baffe wakibalaze yonna sleeping space bonna bagenda kwebakawo balenzi bonna bagenda kwebakawo side wali akati side eri omulyango guli eri gwe balengera eri waliyo ebiyigo ebyabayizi in case omuyizi azukuse kiro tayagala genda bweru eri manju kikola short call oba long call ayingira mu mulyango omwo mulimu ebiyigo olwo bana abayizi akomyewo kiro ayagala naaba anaabira omwo munda nga tafulumye nnyo eri bweru yes kati mugenda bikola mutya nga bikyasobola okukuuma obuyonjo bw'ekifo kino nga weebuli kyovula oluusi tulowooza nti kyekibitwaza wabbali wa ddoomu tugenda kumatya ddoomu ng'etukula ate nga n'ebiyigo byaffe biri munda mu ddoomu okay kakati ekyo kyennyini bw'okyogedde gwe mulyango guli bwe mbadde nkulaga oguli gwe teguli mu ddoomu munda bula ate guli side eri omulyango ogwo gwa warden oba metron omuntu asinga obuvunaanyizibwa ku dormitories ezino eno abeera metron oba warden yavunaanyizibwa ku hygiene y'abaana ku security y'abaana na welfare yonna eyaki ey'abaana so it is up to the metron okulaba nti biri bye tuzimbye bikola ki biri mu proper hygiene ne proper shape okubeera nti tebirwaza ki bayizi baffe ate nga bisobokera ddala kuba ekyobuyonjo kikwata kuggwa atulaba level y'obuyonjo bw'oyagala bw'ofuna bw'otakoleredde tojja bufuna so warden agidde ddala ku dormitory kwennyini sebo era ayinako ruumu ye eri planned bulungi agenda bbanga asula awo mu kyo ki kyetufuna warden okubeera ku dormitory y'abaana kakati buli warden wabeera ng'ali kumpi n'abayizi oba metron kitegeeza ajja mmanya mangu omwana omulwadde safety y'abaana era naye ebeera guaranteed then n'obuyonjo obumanya nti ono omwana gundi afuka tojja mwebasa katanda ka waggulu mwebase katanda kaki ka wansi n'omwana akweyabiza bulungi kuba aba akulaba awo mangu kyangu okujja nagamba madamu ndi mulwadde oba masa ndi mulwadde so kyangu kyovula twagitadde awo ruumu ye era nga zi bulungi nga yebagibalaze so emigaso egyo egikola ki egikirimu so oluusi kati waliwo oli agamba yi bannange nga tuvudde ku kyaffe kiri ekyedda kuba twabeeranga mu kidomitri kimu bwekiti nga tugendeyo ebiyigo biri eri buli kimu nga kyesudde waakyo naye ndaba wano muleese kipya tuleese kipya kubanga essomero likyasabye ate n'okubeera nti ng'essomero nga lyo ndooza lyandiyagadde patron w'abayizi abeere nga abali kumpi buulira abannayuganda omugaso gw'okuzimba ekizimbe ekirina plan yes omugaso emingi ennyo egirina kirungi nnyo okubeera n'ekizimbe nga kirina plan lwa nsonga gavumenti ennaku zino ebali bubi era bamenya ebizimbe bingi naddala ebyo biri mu ntobazi tebeera na plan kubanga tebasobola ku approvinga plan ng'oli muki mu ntobazi so ekisooka gavumenti ebali bubi ekyokubiri ogenda okuteekawo neeno ekizimbe kitegeeza oli ku same page gwe azimba contractor ne client mubeera ku page ki mukubanga ku paper muba mukikola ki mukiraba size zennyini ze mwagala z'abayagamba so migaso mingi egikola ki n'okwewala okumenyaamenya kuno buli obeera nga ozimba ekintu nga tekiri ku plan kitegeeza n'ogenda mmenya ate kino kikyamya ekimenya ne wana eno okola kyennyini ekirikola ki
ekiri ku lupapula ekiri ku plan ku blueprint eyo tuba twakola ki twakuwa so plan muzettanire bannaffe yes ndoza ekwewaza n'okumenyaamenya okwa necessary okwo abantu bamenyaamenya ennyumba yagitandika etunudde eno tugenda omalizanga etunudde walala ate ulina ajja n'agamba engineer wamalirawo space yange ya parking byonna bina biva ku ki butaba na plan so wati wano wonna mwaplaningiddewo yes bonna wali planned bulungi ngera ojala abo 3D oba bu sketches ojobulaba wano project mwina weno yokka ya dormitory oba mwabazimba n'essomero eri kakati waneeno twatandikira muzikiti essomero twatandika litandise twajoininga litandiseko naye omuzikiti twagukola ki fe abagukwasaganya era kati batwongera eno project eyaki eyokubiri tegeeza abantu nti mutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era oyongera okwemfasayizinga Alihira Construction Company byekola services zeegaba eri Abannayuganda bannaffe abali e Bulaaya abali mu kyombo kya Buwarabu abawangalira wano e Uganda abawangalire Ankole byonna ekitundu ky'ensi eno ffe Alihira Construction Company tukola emirimu mingi egiri mu kigambo construction ebigwa mu kkowe eryo mwe muli okuzimba nga wano we tuli olwaleero mwe muli okola biodigester septic tanks mwe muli okola plumbing mwe muli okola electrical installations okusiba tiles okusiba pavers okusiba talazo byonna ky'omanyi mu kuzimba namwekyo era mwennyini mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba so nga ate twagazwako emabegako awo twayongeramu mu kampani yaffe n'abasaveya bali eyayagala kupunta ttaka lyo era ffe solution yammwe enamba zaffe ez'essimu zonna 3 weziri awo bazibalaze tusangibwa ku Grand Imperial Shopping Mall. So far wano twakamalawo bbanga ki? Kaakati waneeno olwaleero lunaku lwa kutaano. Ng'omulimu tugukola ki? Tugutambuza. Mu nnaku 5 mukoze mbiki? Mu nnaku 5 tusobodde ground clearance okutema twakolako nga 1 week before naye kati waneeno okusima omusingi gyaffe ogizimbawo kusimba kolomu zaffe ezo n'ebisenge bino bikoleddwa mu nnaku ezo nnaku 5 omulimu nga gutuuse wano so musuubira kugutambuza mu bbanga ki? So olwaleero lwa 2 naye by Friday tujja batutuuse full plate then ndoza Sunday oba Monday tubeere nga tukola ki? Tukola roof yaffe. Yes, because mpozi kyenjagala ogambako abantu baffe speed ya project yo okutambula empola kwa project yo kideterminingibwa ssente zo. Ssente zo ze zikuwa kyoyagala mu budde ki? Obudde bwa ssente because fwe tusaba nti twagala kati musenyu gujja in time. Tusaba nti twagala samiti waali broker ebaawo kati waba nsonga lwaki project etambula mpola material waali material agulwa ssente so speed ya project yo okutambula mpola kideterminingibwa financial masoyo. Ssente ze zidduse ebintu tumalirize na kano nga otubuuliramuko ku brokers ne zizimbisibwa ez'omusenyu zino lwaki ze mwalonze osooka tuye ku block eno eri abazimba bonna babeeko kye bagimanyako. Kakati block eno nkigamba nnyo abantu baffe nti nno abantu bakola nnyo comparison ye block enkadde ye block eno entono ne block eno ennene. First of all block eno ennene eyanguya omulimu kati nga ffe abazimbi eyanguya omulimu bagamba nti bakikoze mu lunaku lumu oba 2 ekizimbe nga okiraba okubloka we bagizimbye omuntu ayinza obutakikkiriza naye nga ekikulu kya byonna eyanguya omulimu. Abantu abamu bagamba nti neesevinga mu kasente naye mathematically bw'okibalamu slightly katono mu kusevinga ssente n'eri kubanga eno okalaba katono naye ate eri ejja giraba nnene naye era mu byakasente slightly ejja kukola ki? Ejja bba ntono. Then abantu abalala beegumyawo bati nti olw'okuba ono samiti bloka zino zikola mu samiti bungumuko okusinga ki? Oba oliawo naye ayina ensonga ye yes naye nga ffe ngaffe twasaze tukozesa eno kubanga eyagala kola ki?
etwanguyiza omulimu ate nga ne client omulimu gwagwagala ki muvudde mu speed. Nange gye njagala kati tonyongera ya ttaka emirembe gigenze gikula ebintu bigenze bikyuka. Kale be bakugu abalihira construction company tuli on site okubeera nga ate tubalaga emirimu engeri gikolebwa nga bulijjo mbagamba nze omuntu gwe sitalanze tutawaana era tobaako ky'omumbuuzako naye gwe nnanze oyina emikisa 10 ku 10 okumbuuza ku mirimu gyenge gye mba mwakataganyeemu. Kati buno bubaati bwaki? Kakati mu nkola ya columns tuyinamu zino column eza box ate tugenda baamu ne zino eza round. Kati eza box nga bazibalazezo bazikubye na box na mbaawo okukola box yazo, naye ate waliwo zino eno eza round ez'obubaati. Zino ez'obubaati tugenda ziteeka bweru ku shade mashedi gaffe kwa design gye twakola yali yaki ya columns za round, so zino zigenda kuba columns era gye mitayimbwa gyayo gye gino just kwongera gitereeza na gisimba na giteeka mu line nga biggwa ng'ekyo kiggwa ssebo. Kale mutukkirize olwaliro tukome wano naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga project eno engeri gyegenda okutambulamu tulabe pulaani n'ekigenda ova mu pulaani ebibiri bikwatagana oba kyensuubira nti bijja kukwatagana kuba nze mbakkiririzaamu era kyensaba nammwe abatulaba mubakkiririzeemu. Weeteeketeeka okuba ng'oggalawo omwaka ng'oguggala n'abalihira oba oyagala biodigester bakubire, ayagala okumuzimbira ennyumba bakubire, ayagala oluzi tukubire, ayagala painting tukubire, ayagala ebyamasannyalaze bakubire, ayagala wena abaagala okugula empenda zammwe ez'amataka surveying tukubire. Ate temutya nti ebizimbe bazimba binene byokka? Nedda. Ennyumba ruumu 2 mbayita? Ruumu 2 tuyite. Ruumu 2 tuyite. Ruumu 5 tuyite. Kalina myerire 3 tuyite. Sebo. Kale. Byebyo banyabo ne basebo tujja kuddamu okukwatagana ku part 2 ey'omulimu guno. Katonda abatukuumire mweraba. Buloka yazimbye. Eno gye bayita batya buloka mpozi? Kakati bloka zino ziri mu sizes ez'enjawulo. Mulimu 8, mulimu 4, mulimu 5, mulimu 6. Ati muzimbisiza sizes? Kakati ffe twazimbisiza size 6. 6 yekola ku bizimbe nga bino? Ekola ku bizimbe bino. Nene ffe ezimba? 4 ebeera ekoze eki enafu yemujjukira tugenda kozesa tuteekayo ruufu waggulu. Kati size eya bloka naye editamininga nnyo kyogenda okukola ki okuteeka waggulu. Kakati okutwala mu kizimbe kyaffe kino kakati omulyango tutegenda beera awo badde njagala gwe tuba tuyitamu mwennyini omulyango gw'ekizimbe ogumu ku jjo. Kakati wano wennyini omulyango gwaffe ogumu we gugenda obeera omulyango gwa dormitory ogumu ku jjo omulala gujja beera eri side ate wakati akati awo wakati bisenge just eno veranda shade nenga waliwo ekisenge okuva ku guno omulyango paka kuguli omulyango ate shade era mwatadde mbuli obusalamu just kati bino bya musingi biri wansi bajja tugenda yewe enkokoto nenga just kati kyolina oconsideringa kye kino kisenge kino kigenda kisenge kirwaninga okuvanga wano paka ne wali yolewa ku mulyango nona kisenge kati wano oba oyingira wano wano oba oyingira mugenda kukyawula yawulamu ate tugenda kwawulamu gino just misingi kintu kubeera nga kiri waki wamu eyo bakado nga olaba ennyumba yo ntino bakadozi kweziri nga olaba nti bakadozi ku nyumba zibeera eno ng'ewali kitchen kakati kale nene kitwale nti bakado yaffe wano nsigala nfuluma nenyingira osigala ofuluma nawali wayingira esebo kakati space eno yonna esigadde butanda bw'abaana buno bwonna butanda bw'abaana bonna kusula okususa ate wano nga wagasseewo kakati eno mpagi yaffe era eyo gye twagambye kwongerako kunyweza kintu kyaffe kubanga waggulu agenda beera eki kolomu waggulu sirabu agenda beerayo kasolya kati beamu yaffe
egenda bbanga eva ku kisenge ekimu okudda ku kirala. Yesebo. Okay. So ngati nga wenkugambye wano wonna wakyali ki? Bwana wonna butanda. Butanda bw'abaana. Katanda. Omuyizi waffe bw'anaaba ng'avudde oba avuddemu eri nsonda esembayo eri oba wa kasitaba ng'ali mu ddoomu asobola okujja n'ayingirako wano wa kamera waffe wanaabalaga. Wanayingira kukola ki? Waliyo ebintu nga bibiri. Waliyo toilet. Lino essomero ly'abasiraamu waliwo we bafunira wuzu. Then waliyo n'ekinaabiro. So eno ye room eno buno obuyigo. Kiyigo, toilet ne bafunira wuzu. Byonna biri bwana. Byonna biri mweno. Ate bingi. Bingi. Then omuyizi waffe n'abazimbye bonna basiraamu. Abazimbye nabo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Ye Al-Hila. Al-Hila. Construction company tebola madini. Bonna ebeera nabo. Kakati omulyango guli ogwokubiri gwe twayogeddeko guli waneeno. Era ano ndaba njimiridde mu mulyango. Kakati nga twagambye ekiba kirungi ozimba ekinu nga kiri ku ki? Plan. Omuyizi bw'afuluma mu guno omulyango guno kitegeeza alina nnyo ogwaki? Ogwa metro n'oba warden. Kati kitegeeza eno room yaki? Kugenda wa warden kati. Doomu tugifulumye. Mu mulyango omulala katugenze wa warden. Mulyango guli kumpi n'eddoomu. Kati eno ye room yani? Warden. Ya warden oba metron. Guba n'asiima bo. So bwekityo ekizimbe kyaffe ekigenda okufaanana. Kigenda obeera.